Hello, it's Sheila Adita here. Webale kusubscribing ku YouTube channel yange. Olunaku lwaleero tugenda kwogera ku mistakes ba housemaids ze mukola nga temunaba kujja n'okufuna mirimu kukola mu biyumba by'abawarabu. Era nga mistakes ezo zisobola okuviiramu ebizibu era nga mu katambi k'engenda okuba nga nkulaga. Njagala obeere nga otwegattako obeere omu ku lugendo lwaffe olw'okukuza channel eno nga osubscribinga okwate ku notification bell eyo buli video yonna gye tunateekayo egenda kuba nga ekutuukako. Ate gwe ata subscribinga mugana nge videos bwesti ez'omukazo eziyinza okukugasa gye bujjeeyo eziyinza okuyambako mu mbeera emu oba endala munnange ogenda kubanga ozimisinga kubanga tewa subscribinga. Ate era bw'oba osubscribinze nga tokutte kade era video zino tojja zifuna mu bwangu ddala nga bw'olina ozifuniramu. So ekyokola kiri kimu, subscribinga okwate kade so that video zonna zeteeka zikutuukako, commentinga tumanye nti nno video zetuteekayo ozifuna ate era oli ku mulamwa gumu naffe. Ezo no mu comments zammwe tuzeetaaga nnyo, tuzeetaagira ddala kubanga zituwabula zitusomesa. Teekako n'ebintu ebirala nga byonna by'osobola okuba nga obiyita. Video zirabe bulungi ate era ozekkaanye. Olunaku lwaleero tugendagendako mu mistakes ba housemaids ze mukola nga temunaba kujja kufuna eno mirimu, oba mistakes ezo ze mukola nga mutuuse eno nga muzze okufuna emirimu. Mistakes zino eno zisobola obbaviirako ebizibu gye bujjeeyo mu maaso. Ye omuntu agenda kungamba mistakes kyekyo z'oyogera ze tutategeera. Obutambi mbuyina katusooke n'akatambi akasooka ku mistake esooka imwe ba housemaid gye mukola ate era tukomewo. Hello, please introduce yourself. My name is Josephine. I am 33 years. Okay. Two babies. Two baby? Yes. Okay. Continue. You have experience? I am experienced. It's good. Okay. How well you work for Jeddah? Okay. Yes, now I finished 2021. Okay. You go to Kenya, then now you come to Saudi Arabia again. Good. Okay, so what is the reason or what is the problem between you and the madam now? Madam, she's not good. She say that. No good. Okay, okay. So now you are ready to go to another house, new house? Yes. Sure. Yes. You hard worker? Yes. Sure. Yes. Okay, so you are very ready. Yes, Much ready. I'm very hard it. Okay. Thank you. Eyo nno ye mistake esooka baganda bange gye mukola imwe kwe kubanga babatunuzaamu kamera ne babasaba okwogera buli kimu kyonna kye bakubuuza. Bw'obanga oyagala okufuna eno emirimu naddala emirimu gy'ebiyumba bino emirimu egiteetaagisa certificates, kati kaŋŋambe omuntu ayinza okumbuuza waliyo omulimu gw'omu kiyumba ogwetaagisa certificate? Yes, ogwange nze nabagamba dda nti nnoze ndi first aid giver, nkola ku bintu bya bulamu naye ebintu ebyo byenkolako mbikola mu nnyumba z'abantu. My clients, my patients, I meet them in their homes gye mbakolerako. So client oyo bw'aba asiimye for the first time of my arrival asobola okunsiima nembeerawo nga mukolerera ddala. Ebyaffe si byo ebyokusayininga contract emyaka ebiri. No, client waba azze you negotiate gwe ne client ne company ne musayininga contract either client oyo akwetaaga for a short period of time, week 2, week 3 oba mwezi, n'ogendayo n'otandika okukola. So client oyo wasiima enkola gy'okolamu emirimu gyo, that's when client oyo lwatandika okuba nga extendingayo contract myezi 3. Contract ffe zaffe tuzisayininga emyezi 3, abamu basayininga emyezi 6. So zezo nno ezimu ku contracts ezisayiningibwa abo abayina emirimu egyetaagisa empapula. Omulimu ogwange gwetaagisa nga oyina certificate ya senior 4 ne ya senior 6 ne ya university woba ogina esobola okuyambako. Omulimu ogwange guli mu levels. Iffe batuyita ba junior, waliwo ba seniors. Ba seniors abo be bakola mugundi, be bakola emirimu egy'amaanyi ennyo nga babeerayo ne mu ddwaliro
nga gye bakolera nga tebavaayo basinias abo ate era nga omulimu gwaffe gwetaagisa okusoma ennyo nti you cannot rest each and every day olina okuba nga oddamu mu bitabo in case ng'ofunye client ayina ekizibu ekimu simirako ekyo ekintu kye wasoma olina okuba nga oddayo nnyo mu bitabo so kati mwe abalina emirimu egiteetaaga certificates mulekera nga awo okola mistakes ezo ne buli kye bakubuuza okisobola nsobola okufumba okulabirira abaana okulongoosa okukola bino okukola biri katubaddirizeeko akatambi akala akokubiri era nga kalimu the same mistakes zino ze tuli mu kwogerako abantu bano eno bembaleetedde banjawulo bava mu companies ez'enjawulo naye ate mistakes mu bikolwa byabwe ze zimu ezisobola okubaviirako ebizibu katugendeko mu mistake number 2. My name is Lydia. I'm 23 years. How old are you? I am 23 years. Okay. I know how to cook. I know how to cook biryani, machubus, saluna. I know how to make sumbusa. I know how to make mandazi, donuts. And another thing, if madam you want to teach me, I can learn. Okay. You can teach me how to cook. I can. I know how to iron. I know how to clean. I know how to care about kids. Okay. Yeah, I have experience. Okay. Yeah, I'm a good woman. Okay. Figure it? No. No get it? Yes. No fighting. Good girl, eh? Yeah, I'm a good How woman. old are you? I am 24 years old. 24 years old. Yes. Okay, please. Thank you. You're welcome. You work hard. 2 years, okay? Yes. Okay. obwo obutambi bwonna mu bulabye nina obutambi bungi naye nsazeewo olw'obudde mbamenyeremenyere mu butambi obutono obutambi obwo mubwekanyiza bulungi obutambi obwo bwaba house managers ebintu ebikola n'ebyogebwa byonna bimakinga bifaanagana azin mistakes zonna zifaanagana bw'ogenda ngoze okufuna omulimu n'otandikiramu ebyo ebintu byebino ebizibu by'ogenda okusiŋŋaana nga kano akatambi akalala kengenda obaddizaawo nga mbalaga biki ebifa mu nyumba ey'omwana omuwala gye yagenda okukolamu engeri gye bamuyisaamu abaana bamuyisaamu batya n'ebintu ebirala kubanga you as a person gwe nyini weekutte ku ssimu ng'ogamba mukamawo you know how to deal with every situation mu nyumba ye omanyi okufumba omanyi okusiimuula omanyi okulera abaana omanyi okwoza omanyi okugolola buli kimu notuuka n'essaana omugamba nze ne woba oyagadde kunjigiriza kintu kirala kyonna nsobola okukikola that means nti ne woba ozze ng'ozze kukola mulimu gw'abaka nga housemaid n'otuukayo nga balina aba patients ab'okukolako you can easily do a job that's not yours oba n'osangayo omulimu nga gwetaaga kubanga omulwadde ng'oyo teyeesobola bulungi kuba ffe byonna tubikola gye emirimu gyenkola giri medical certificated nti bakuwa certificate mu bintu bya nursing programs nursing program etandikibwako nti omanyi okudressinga ebiwundu osobola okukwata musayito gwenyinyala omusuloto gwenyinyala bito mwenyinyala buli kimu tokyenyinyala nti osobola okusinkana omulwadde nga ye bambi takyasiba pataze ez'emabega zaata nga wakuwanirira buli ddakiika wakusiba pampa wakulongoosa n'ebintu ebirala byonna ng'osobola okubikola byonna ng'osobola okubikola kati that means bw'oba ogamba nti omulimu gwonna osobola okugukola oguli mu nnyumba ya mukamawo kyova laba bajja kweja emirimu gye mwasayininga okujja okukola ne musiŋŋaanayo abantu nga baneeno banide abeetaaga obuyambi obuli medicale ne batraininga mu ggwe n'obeera nga okola emirimu egy'enjawulo gwe housemaid gwe caretaker ye gwe first aid giver igwe okola buli kimu ebibaviirako ofuna ebizibu katugendeko mu katambi akamu kenjogerako immwe abajja nga mukola interviews bweziti ebizibu bye muyinza okusiŋŋaanawo oba oliawo katugendeko mu katambi.
Kwani haya maisha mimi amenichosha mimi. Kupigwa kila siku mimi nimechoka mimi jamani. Mimi simrudishe tu Kenya jamani. Aka katambi ka mwana muwala munange yakarekodinze nga omwana omuto amuseko amukuba. Obutambi bwe buti butambulira nnyo ku mikutu gya internet gwe mulundi ogusoose to come across such a video ngerimu omwana omuwala gwe bali mu kukuba, maid gwe bali mu kukuba, omwana we waka nga amuzeko amukuba sike kasoose. I remember last year twabaterayo akatambi era aka maid nga omwana w'omuwala bo amukwatidde emboko amukuba okufaako obufinga amukuba naye ng'omwana amukuba alinga myaka 8 ku myaka 10 era akatambi ako katambula nnyo ne katuuka ne ku police whereby nti nno ba parents b'oyo omwana balina okubeera accountable ate era munnange ne maid nga alina okuba engeri emu oba endala gy'avunaanibwamu olw'okukwata akatambi n'akassa ku social media. Bazadde b'omwana kye balowooza nti nno kiri improper omuntu ono eyajja obakolera teyatendekebwa okwata otya ebintu ebyekyama n'obiteeka ku social media. Munnange akatambi ako twakabalaga era the same video gye tukomezaawo olunaku olwaleero it's a different one nga omwana omuto era nga se ku mukozi ali mu kumukuba okufaako obufi. Omwana ono ng'ekintu kyakola alaga kimunyumira nnyo ate era nga kiraga nti si gwe mulundi ogusoose ng'ajja akikola. Abaana bwe bati nga bwensema mbagamba nti abaana baabano abantu horrible. Abaana bali very toxic, abaana balina empisa embi, abaana balina emitima emibi, abaana tebabagamba, abaana tebabawabula, abaana tebasobya, abaana tebabagambako. Abaana bo bali capable of doing each and everything olw'ensonga bamukuza tagambibwako. Ate ekirala abaana bo babakuza nga babalaga nti omukozi obeera wa wansi ku mwana w'ewaka, omukozi obulamu bwe tebuli important, omukozi si kintu kiri awo kyakuzanyisa osobola okikola kyonna kyoyagala. Ate nga jjukira mulimu families ezirimu abaana baneeno nga bakula balaba ne bazadde baabwe nga they are treating omukozi abakolera in the same manner. Omwana naakula nga amanyi ebintu ebyo nti okukuba omukozi it's okay, osobola okumukuba oba omutta n'omutta. Kuba tulaba omwana ono yakubye omukozi paka omukozi watuuse okukaba namugamba is it painful sorry, olw'ensonga alaba nti nno kiri kyabadde kyakuzanyisa ng'ali mu mukuba. We yamulabye ng'akaaba n'alyoka amanya nti nno kirabika bimuluma. Naye gwe omukozi olina kukola otya? Ebintu we biti tubyogerako tubagamba nti always know your worth. Gwe wajja kukola tewajja kukubibwa, wajja kukola tewajja kufuuka punching bag, wajja kukola tewajja kufuuka teddy bear ya mwana kuzanyibwako. Era ne tubasaba ne tubagamba abaana baneeno put a distance between you as a worker n'abantu b'osinkanye waka. Put a distance, obbawa ekitiibwa kibawe naye keep your distance nga gwe omukozi. Remember you're not wanted, wajja buzi kukola. Sawa ye y'okukola wetuuka ng'okola ki ng'ogenda, naye toli muntu wa waka ne woona obasanyusa ne woona obabeererawo ne woona okola ki tebajja kusanyuka. Ne tubagamba abaana abo mufube okulaba engeri yonna yonna nga mubejjako okulaba nti no temugwa mu bino bizibu. Omwana gy'okoma okumwesembereza nakkuba oli olusooka n'oseka, nakkuba olwokubiri n'ogufuula ng'ogumuzannyo agenda kukuba forever paka bw'onootuuka ekiseera kyo ekyokuva mu nnyumba. So nga gwe omukozi gw'olina okufuba okulaba nti you maintain situation eri ewaka, either you deal with it oba ogimanyira or get used to it. Byonna byonna biri eri gwe. Naye nga nze ndaba ekisinga mu byonna kwe kukatinga immediately ebintu nga bino these acts nga zitandise okujja n'otuzikatinga for good. N'omanya nti nno nze simanyibwa, ndi mukozi simanyibwa, sikubwa, sivumwa, sikola bino tebankola bino tebankola biri, kubanga ne mu contract yo mwebiri eddembe lyo nga gwe omukozi mweriri. Yenze Shela Adita njagala mmanyi bw'oba gwe nga gwe kino kikutuuseko oyinza kukola otya nga weeyambisa comment section. Mbagala nnyo. See you in my next video.